Alright, tewali kirala kindeese wano era nzize bba wa lugambo. Nabagamba ku lugambo kwe siva. Kati kola ekintu eki, vuga video ndukuwe mu bulambalamba. Kola ki? Vuga video nze ndukutuuseeko mu bulambalamba. Ennaku ntono nnyo emabega, akakiiko k'ebyokulonda kaavaayo ne kawandula omukyala Abedichan Mase Rebecca owa National Unity Platform mu lwokaano lw'okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Nebbi. Kino kyali kitegeeza omukyala Fiona Nyamutooro mukyala wa Kenzo yasigala ng'ali unopposed era ne bamulangirira nti ali unopposed. Ensonga gye baali baawa mbu abamu ku mikono egyasemba Abedichan Mase mbu baali tebabimanyiiko era emikono gyali mikyamu. Bwe batyo akakiiko k'ebyokulonda ne kamuwandulamu. Gwe ssebo bannya bandaba NUPS bagamba nti bano abantu banafu tebalina maanyi gagenda mu kalulu. Ensonga lwaki bazannya buli kamu pingi pongo okulaba nga tebagenda mu kalulu n'abaana ba NUP. Kino twakirabyeko ekyabadde Nebbi, omukulembeze we yagenze Nebbi. Omukyala oyo Abedichan Mase yalaze nti ayina amaanyi ku ground era w'amaanyi, it being nti native ate abeera Nebbi. Nyamutooro yeesibira Kampala nabbaawo Kenzo. Kati tambuza video. Voice note oba recorded phone call abaana bagitaapinze eraga nti Nyamutooro kino yakirimu, pulaani yagirimu kuva ku ntandikwa. Era ono omukyala baali bakola olukujjukujju lwonna bamulemese okubeera nominated. Audio note efulumye nga Nyamutooro alagira balemese ono omukyala okubeera nominated. Omukyala yakola olukujjukujju lwonna mpaka oyabeera nominated. Nange munnaaye nabagambye mbaleetedde olugambo. Njagala muwulirize audio eno. Mu kusooka njiwulire ndowooza nti AI. Naye kasita ndabye omuvubuka amanyikibwa nga Tabs. Ono nnono y'omu ku bafotographer b'omukulembeze ate investigative journalist yagitaddeyo, yatadde voice note eno. Ono mumujjukira kye yakola NBS. Ono omwana yona jajja ebintu Mukama yasinga omumanya. Njagala owulirize voice note eno ate tukomewo. Tambuza video eno etuuke ku buli munnayuganda gy'ali asobole okumanya amazima kye ki nti bano abantu ebyaddala banafu just balina zanya buzannyo. Olina simple. There are certain things that are limited for candidates. Yes. So that is where my concern is. So my best preference would be not nominating, so that it's clear that she's unopposed, and during that period, mobilization for the president, and then me as a candidate, I can do whatever I want for the people without any speculation of media. And I know, I am very certain, Nyangati Moku be jumping to try and take me on the legal path. Because one, I'm a national figure. Anywhere that my campaign is being followed by the whole country, not just maybe. So any opportunity that someone sees to make money, they will jump at it. That is my only issue. That second option of nominating and not campaign. Actually, under the one of Paramount, she cannot nominate. And as long as dog war room, Kaka a dog war room. And she don't go for nomination because nomination never takes special sense. Let the body very shallow, Madayani Kumre. Kai Lam, what I do, Madawasana, body working one for the soup. At the Lam, the end nomination, Mutiamana, pay, you may pay money. The best option here is nominating boy and everything. Then two, getting back to supporters part. She can only stay there and one sponsor the Moku and she focus on. Carry any day can help her.
na mucha kwa kwa ya ai sita samu ngote ngwangere elika woni nange. All right, tambuza video. Now, this was recorded according to the audio. Kiraga nti someone was in that meeting. Nga Nyamutooro ateesa n'abakulu baneno balemese omukyala Mase Abedichani okubeera nominated. Era nga yagamba option esinga butamukkiriza munominatinga. Ekitaasoboka. Omwana ono yakola olukujjukujju lonna n'abeera nominated. Ekintu ekyewuunyisa Banyamutooro. Era babadde balina okukola buli kimu ekisoboka omulemesa okubeera ku ballot. You cannot wake up one day after someone has been nominated, someone has started campaigns, and you wake up and say this person emikono gyalina gyali mikyamu. Ku buwagizi n'abantu oyo mukyala bayina n'ongamba nti emikono gyali mikyamu. Kano kabadde kagenderere kumunokinga out and paving the way for Nyamutooro to be unopposed. Finally, ensi etegedde amazima. Lwaki totambuza video eno?